Myaka 8 kabaka wankaga 8 kati omwana w'emyaka 8 okubanga ayagala nnyo kabaka w'emyaka 68 mulaba mu okutegeera okwenjawulo obola ne famire mwava ng'etegeera nnyo emwagazisiza Obuganda so ensonga kwenvudde nange okumwagala era ngenda kumulondoola omwana ono era njagala maama we ogenda kufuna essimu yange omwana ono ngaddayo omwana ono taamu ejja nze ngeno musasula taamu ejja mu ssomero ngena musasula taamu ejja mu ssomero lwakwagala kabaka musasula lwakwagala ani ate omutima ogwo ogende nagwo mu maaso tegukuvaamu okwagala kabaka ojja kuba muwanguzi teri ayagala kabaka ali bubi buli ayagala kabaka atayagala kabaka lubaala amuluma atayagala kabaka lubaala akola ki amuluma omuganda abaddewo nzira agisiibudde okuliga bino byonna bibadde boogerwa omuliro otya kwenda kwe omusiime sa ndi musanyufu nnyo nze nga omusiime wa Ssaabasajja Kabaka eyasooka okusiimibwa mu Uganda mu mwaka gwa 2013 ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwokuna nga tuli mu lubiri awo mu Bulange tuli mu lubiri wali Emmengo kabaka ne banfukamiza ku ddiba lyengo ne bankolako n'emikono ne bampa ne certificate of appreciation eriko ebigambo ebigamba nti osiimiddwa Obwakabaka bwa Buganda olw'okuyiiya n'okuyimba ennyimba ennyunyutufu ezijjudde amakulu ezizimba eziwabula eziyigiriza abavubuka okukola oli kyakulabirako kirungi mu Bwakabaka bwa Buganda era gendera awo n'olwaliro nabadde ndi awo ssaawa 2 ez'ekiro nga majestic brands bankubira essimu nabanga nti beena asiimye nga bulijjo bwatera okikola ojja obeerewo kwanza nabadde wakuddukira mu Kyenja Town Council twakozedde enteekateeka ojja asimbule emisinde nga wooli osanyuse n'abantu be naye omusanyuse nenzijukira akantu Mario Balotelli musambi w'omupiira yali mu Man City bwe yateeba goolo n'abikula akajoozi bw'ati nga kaliko ebigambo ebigamba nti why always me ekitegeeza nti buli kadde lwaki nze kabaka w'amaanyi nnyo ampadde amaanyi nze ndi meeya wa Kyenja Town Council ndi kyendi kyonna ensi eŋŋondedde byonna mba njagabaga ebigambo bino okuva kabaka lwe yannengera bw'ati officially nefuna recognition wanayimba emirundi gyali 9 nayimba emirundi 9 emabega nga kabaka tannaba officially kola ki kunsiima kumpa bbaluwa eyo ebintu byali bintawaanya ebidongo bintawaanya ogenze ebukuya bibasaliddeeyo mukomyewo ebyuma tubisinzeeyo naye okuva lwe yayatula nti Mathius Walukaga ebintu byatereera okujjako oyo ate amanya nze meeya wa Kyenja Town Council ate nja kufuuka ekisingaawo ate efuuke n'ekisingaawo in God's name. Why always me? Yengeri nange gye neebuuza why always me? Of course naddayo okusoma ndi ku IU ekibuli awo Islamic University in Uganda intake zaaliyo ennaku z'omwezi 23 Feb this year and I performed well kati najoyininga gyendi of course bitambula bulungi abaana si nsonga nze nagenda kusoma bantunuulira era tolina buyinza kukyewala kubanga ndi star bw'obeera star tolina kyakukola ate sijja kwesomesa sijja na kusomera waka bantunuulira naye nze nina okufokasinga ku ekyo ekyakola ekyantwala kiri gyendi bantunuulira nange mbatunuulire oba okusoma oba obutasoma of course bwe mbeera mu lectures nina okulaga humbleness kubanga I'm a student ne bwe nkyala kubanga musinga ssente n'ebitiibwa naye there is something I need from him or her eyo knowledge gye mwetaagamu nkulu nnyo nkiwadde obudde nagenda okuddayo nagenda okutekinga that final decision okuddayo okusoma
nga mmaze okukiwa obudde ng'era mmaze okushedewinga ebintu byange byonna. Music nja mukuba nti, politics nja muzannya bwe nti, n'ebitabo nja bikola bwe nti. Okay, kikyoba n'ekituufu obawo weesibe ku bwa MP? Siina kifo kyonna kyempulaninga ku contestingako nga okulonda tekunnaba kutuuka. Kuba wano tewaliwo kulonda olwaleero, wabula okubeera knowledgeable is very important. Nayagala mbeere knowledgeable. You never know, ano opportunity esobola okujja. Tulabyeko wano ku bantu besigenda kwatula mannya gaabwe nga president amulonze amwadde obwa minisita n'agenda omusensalinga nga no academic documents n'afiirwa opportunity eyo. Kyenavudde nsalawo to prepare myself for an opportunity singa ebeera ekoze eki tomanya. Very soon tugenda kubanga tuli mu buyinza wano mu Uganda. Naye oba bulungi nti nsavinga ndi mu local government mwensavinga. Omusajja ajja kunoonya Kyagulanyi nti ani abadde mu local government asavinze obulungi. Bane mabega kawe yavayo na posting n'agamba tusiima emirimu gyo ya posta mwagiraba. Overall mayors mu Uganda nze gwe yalondamu na posta emirimu gikola bulungi nga nsigadde ekirombe. Nga sifuddeyo kalulu oba abantu bagamba tetujja kulonda naye nkigadde ntaasa obulamu bwammwe. Kati omusajja agambirawo nti nkulonze okubeera minisita wa local government nga no academic documents bye byanzizizza. Nakunyako mwogera ku nsonga ya lutalo ne Palaso. Ensonga ewumya abantu. Tewaliwo nsonga. Weri abantu bagikayanidde nnyo. Tewaliwo nsonga. Tewaliwo nsonga. Bantu bakirowooza nti waliwo ensonga. Bantu balowooza nti waliwo ensonga. Kati ffe anyway, ekyakabaka okwogera ku Palaso kyazze after their small battle. So I'm not mistaken when I call it a small battle. Yakabadde katalotalo. It wasn't a war. Nti nze nkiraba mu perspective waliwo ayina concert egenda mu maaso. Musobola okugipushinga nga muyitaawo. Lutalo simumanyi nga muntu wa ntalo yadde erinnya lye Lutalo. Naye simumulyako muki era ndabadde newunyiza nyo njagala mpulirize ye ku byayogera. Naye biraga tewaliwo buki nga kiringa omuntu bw'anaagamba tigundi gwe oyina amagezi nga gwe bwokama natompayiriza nze ndi musiru naawe. Kati nga Lutalo yali mu kugamba nze sina lutalo na muntu naye nga omulala agamba waliwo lutalo sina lutalo na muntu. Oba omuntu obeera mu music industry ate butono twalaba Chameleone beetomeranga babebe babobi era finally they became bebagamba kati nti big three nga balina we bayitidde. Gwe weebuze kyajjanga kitya omu n'amaani ku ssaawa 8 ono ali kansanga ngene mutomereraawo. Oba kitega kyekugamba nti okupushinga music oba a concert toyita mu kkubo limu. Nyinza okukalabanga strategy ey'okupushinga oba olyawo concert. And of course I congratulate my younger brother Palaso olwakabaka okwatula erinnya n'agamba nti ennyimba ze zimunyumya okukolerako dduyiro. Recognition is a process. It is not yet recognized, but recognition is a process. Like I was recognized, nayimbira kabaka emirundi 9. Emirundi 9 emyaka 9 ku mazaalibwa ge. Ng'officially tannabakola ki kumpa baluwa. What shows nti you are fully and officially recognized is the certificate of appreciation. Ije nkugambye bagikuwa ngewandiikiddwako n'ebyo ebikusiimisizza. Naye kabaka mu miliyoni z'abantu 50 olwaleero okuba n'agamba nti Palaso tokiyita ekyokuzanyirako yayogedde bameka oba nfuna tewabaddeyo linnya Muwanga oba Kasiwukiro oba Kabagamba oba ani aba yayogedde Palaso muleke azimbe muleke Palaso azimbe.